Ago munnaffe n'amalala mangi g'ogenda okufuna obudde buno. Katugatandike n'ensonga ez'ebya famire. Poliisi gye yagaanye okwabya olumbe lwa kitaabwe olw'obutakkaanya bino byeyongedde okulanda. Bano nno basazeewo okulwabiza awalala, kyokka nayo poliisi basanzeeyo bwe batyo nga bakwatiddwa. Babadde balututte mu maka g'Owessiga ayitibwa Daudi Malege Masanafu. Olunaku olw'eggulo ku mawulire agataliiko nfuufu twakulaza emboozi poliisi bwe yali nnyegere mu kutegeka olumbe olw'omugenzi Yusuf Kikenya Sedya e Busega Nabisasiro. Poliisi yakulembeddwamu Osi Hassan Sekalema nga kino kyaddiridde abamu ku bamulekwa okufuna ekiragiro kya kkooti ekiyimiriza olumbe luno olw'okubanga lubaddemu enkayana, era poliisi yalagidde ababadde bawaata emmere n'okutegeka kwonna okulala okwamuka ekifo ekyo oluvannyuma lw'abamu ku baana okwemulugunya ku ngeri gye luteekeddwamu nga bamu ku bannaabwe balekeddwa ebbali. Twekubidde enduulu eri bekikwatako okulaba nga tetuyiwa musaayi kubanga twetemyemu. Terujja kwabizibwa kabe lubaale kabe katono, twafunye ebiragiro ebituufu. Ensonga zino zongedde okulanda ababadde bategesa olumbe bwe balusengudde ne baluzaamu maka ag'Owessiga Daudi Malege Masanafu ng'eno poliisi n'amagye gye basanze ng'emikolo gigenda mu maaso olwo ekyalo ne kibuna emiwabu. Batukwatidde Busega manya nga Masanafu, ate Busega baatugobe ne tujja Masanafu, ate Masanafu nayo gye batukwatidde tetumanyi musango ki gutukwasizza. Bonoonye enzigi, basambye enzigi zimenyese bonna mu nnyumba. Bamulekwa kino bakitadde ku byabugagga omugenzi bye yaleka bye bagamba nti bye biviiriddeko bannaabwe okubeefuulira abaleme okwabya olumbe lwa kitaabwe beze emaali ye. Bakikkiriza dda ne basalawo olumbe balwabye ebbaluwa bazirina owulidde, ate kati lwaki batugamba nti tetwabya nnyimbe. Ababeera muntu bonna babaggalidde mu mmotoka kati ani anaabeera konsani ate nga n'abantu temubaagalawo. Bavudde mu maka gaffe ne bajja olumbe lwa kitaffe baluteereko wano, bamuteereko wano. Emmere ebadde efumbiddwa abazze mu lumbe olulabye poliisi bagiresaawo ne badduka, era nga waliwo n'abamu ku booluganda n'abatuuze ababadde bazze mu lumbe abakwatiddwa. Osi Mugabi Robert akulembeddemu ab'ebyokwerinda alabudde abantu obuteetantala kwabya lumbe okutuusa ng'ensonga ezibaleebuukanya zigonjoddwa. Abamu ku bakulembeze b'ekyalo be twogeddeko nabo basabye abantu okwekolerera okusinga okukayanira abafu bye baakola edda. Ekikolwa kikoleddwa olw'ebyenfuna, omuntu teyali badde ng'agujubanira ebintu by'omugenzi kubanga naye yabikola aba yabikola ki yabireka. Bavubuka bamanye nti tulina kukola muki kozi ekyokwabya olumbe kya buwangwa kya nnono. Bibaddewo nti bakolera ebikolere bave ku byabakadde baabwe eshege bave ku byabakadde bwabwe kati naddala ng'ono aleeseddewo nekutte banembi ebintu bakolera ebikolere si byakubeera ku byabakadde bikaseera olabisiza ekyalo kyaffe nnyo nnyo mwana eshegeera. Membe Brian yakusakidde eggulu erino ku Lwabukedde TV.